nnyo omuntu atalina amaaso era nga mu Bayibuli ne mu Korani bwe bagamba nti abamu balina amaaso naye tebakola ki tebalaba, abamu balina amatu naye tebawulira. Ekyo kivaawo omuntu kinoomu ye asalawo ne busazi naga nti tewali kye bakoze era ffe tuli mabega, naye omuntu ategeera njagala akitegeere nti no kuva gye twali bwe twafuna obwetwaze 1962 na ku myaka egyo gye tuyise na gino emyaka 38 President Museveni bwabadde mu ntebe, yes waliwo bw'osobola okulaba ebintu bya njawulo. Kaakati abamu ku bo abato tebasobola bitegeera kubanga bato olina bazikula amaaso balabe waawe tuvudde, waawe tuli kati na waawe tugenda. Amawanga gonna agakulakulanye bw'otunulira China, bw'otunulira Singapore, bw'otunulira South Korea, bonna agakulakulanye situnudde ku gali agakuze. Otandika mpola ng'Omuganda bw'agamba bugubugu si muliro, akwata empola atuuka wala. Mu nkola eno olabira ddala nti nno ku bino byonna waliwo okusoomeza, waliwo okusika kino muguwana kino, ekyo kye bayita politics. N'ekikulu ku nkulakulana y'eggwanga, bw'otunula ku nkulakulana y'eggwanga na ggwanga wa weeri kati bataddeko omusingi nabana bajja mu maaso bwe batandikira. Omusingi ogwo kiva ku infrastructure, enguudo, amasannyalaze, essimu, enkola z'okusoma, amasomero. Bw'otunula kaakati Kenya erina amasomero g'ennyonyi 36, Uganda yalina emu, Soroti Flying School. Naye kakati bwe twogerera tulina kampuni ezo amasomero kumpi nga 6 waliwo wetutandikidde kati, era ne kampuni ng'eyange erina Uganda Aviation Academy. Uganda Aviation Academy kati esomesa abaana okuvuga ennyonyi, esomesa abaana okukanika nnyonyi, esomesa abaana okukola mu nnyonyi, era abaana bwe tusomesezza aba cabin crew abamu bali mu Qatar, abamu bali mu Emirates, abamu kati bayingira mu Air Rwanda Air, abamu bali mu Uganda Airlines ne kampuni ez'enjawulo. Waliwo mukyala yatwandikira juzi ngali bamuyita Kwagala, yali Miss Buganda ku Miss Uganda contest, yafuna kati omulimu mu American Airlines. Ekyo kikulagira ddala nti no ku bino kaakati awali ebbula y'emulimu, abaana kati abamu okufuna training mu cabin crew training bagenze mu America bwe bafunidde emirimu. Abamu bali mu Middle East, abamu bali ku mawanga amalala. Kwegamba ekyo kikulagira ddala nti nno obutaba na busomozi bwa njawulo obuliyo waliwo etutuuse kati, era ndabira ddala nga bwe njogedde entangala mu maaso. Uganda we tuli kati kiva ku ffe ffennyini ng'Abannayuganda okwegatta, era ng'Omuganda bw'agamba agali awamu ge galuma ennyama. Tulina okusigala nga tuli kitole.